kwe kwogera ebyetaago byange nenjogera ku nze njagala kino, njagala visa, njagala okuzimba, njagala omukyala, njagala amaka, ennyumba ey'embeeyi, byonna birungi naye ebyo si ensonga lwaki omuntu alina okusaba. Ebyo byetaago byotutegeeza Katonda. Kyokka ate atugambira mu byawandiikibwa nti bye mwagala mbimanyi ne bwe muba nga temumalise kubisaba. Oh, come on. Are we together? I know what you need. Let me go back and say this. I say, if your prayer life is built on problems, it will not stand. It will be seasonal. When you have problems, you appear so much in prayers. Father, come in your presence. God wants us in His presence. Whether we have problems or not. Omukyala bwe yakola embaga ey'amaanyi n'akendeeza okusaba, kitegeeza obulamu bw'obulokozi bwe. Ekyawandiiko kigamba kitya? Nti musabe nnyo. Muyinza okuyita mu biro bino ebiki? They were prayer warriors. People could pray. Wish I get the visa right now. I will get to the nations to teach me how to pray. I request that you allow the Holy Spirit to teach you how to pray. All this may be good, but they are not the depth of your word. That's why every believer, every prayer person should read the Bible every day. Because our Father does not respond according to your words. He looks after His word. And each prayer you make should be in the line of the word of God. So you should have the deep knowledge of the word of God. And number 3, you should have the leading of the Holy Spirit. We don't pray according to our carnal mind. That's why today our prayers are full of carnality to a level that we are doing witchcraft prayers. I can pray against someone's wedding. Someone can pray against someone's but because our prayer is not led by the Holy Spirit, so it is not in the line of the Holy Spirit. It is not in the point behind their victory in prayer. They pray until they mention the will of God. Take their preparedness. It's not going to be for show off, but I'm going to give it to you to serve you. You can hear the will of God in her prayer. Jesus prayed to a level that even his sweat became black. If you are clapping for Jesus, let's give it to God. There's power when we are praying in the will of God. I cannot understand it. That fleshy desires. When the Bible talks of carnality, we pray so much for your life. I'll come back to that. Number 3 said, pray so much for your community, the territory that you dwell. Because the community you stay in contributes a lot to what you're going to be. There are principalities set in every community. The spiritual world divided the world into territories. As you can see, that also the world of geographical was divided. Are we together? There is what we call Rwanda. If you don't change the territory, it will change you. So how do we change the territory? Is when we begin to
to seek God to reveal to us what plans He has over that territory. Bw'oli ofuddeyo okumanya ekitundu mw'obeera Katonda akirowoozaako ki? Abasamize abalimu, abaloga abalimu, amabaala agalimu, n'abantu aboolaba golooza Katonda abalowoozaako ki? Era lwaki Katonda amaleseewo? Era lwaki Katonda yabakutwalamu? Lwaki obalimu? Mukama yeebazibwe olwabye njogedde nandalagadde nnyo sabeera wansi. Ekkanisa kyekifaananyi ky'omulembe. Byonna bye tulenya mu nsi, abantu okulya enguzi, abantu okubba, abantu okulimba, kifaananyi kya kkanisa. Ekkanisa bw'ebeeba n'omulembe. Now I'm back to the life. When God told me to pray for my life, I thought praying for life means give me a visa, give me a good wife, give me children. Now all these things are good, but they are not the gist of prayer life. Because there are even those who don't pray, that has them. So if they're the things that make prayer, that means I will not pray when I have them. And that's why most people, when we get things, we stop loving God. So God told me, when you are praying for your life, effectively, pray for three things. One, He told me, when you are praying for your life, pray for your personal relationship with me. Weesabire obe n'enkolagana ne Katonda. Buulira nga bw'oba tonnina ofiibwa, kubanga Setaani ky'atayagala okolagane nange. Enkolagana yange ge maanyi go. Enkolagana yange bwe bukuumi bwo naawe. Saba tusigaze enkolagana eyo. Tambula mu bulamu bw'okwerongoosa. Nagamba sabira nnyo enkolagana yange ne Katonda. Guno omulembe kankubuulire, ekimu ku kigenda okuyamba okuwangula bwe buziba bw'enkolaganayo ne Katonda. Bakkiriza Mukama n'okuweereza baweereza, naye tebalina nkolagana na Katonda. Simanyi abendagera bituufu. Abantu bangi balokole naye nga ne Mukama tebamumanyi, si mukwano gwabwe, bamunyiiza bulijjo, batambula against his will. Tebamanyi bw'ayogera, tebamanyi bw'awulira, tebamanyi ndowooza ye. Bo bali ku kimu, ndi kino, njagala Mukama, njagala ggulu. Simba enkolagana ne Katonda. Ekyokubiri kye yansomesa okusabira obulamu, nagamba sabira nnyo amagenda. The call of God upon your life. Nagamba bw'oba osaba, saba osobole okutuukiriza ekyakutonza, naye nga totuukiriza Katonda kye yakutondera kubeera. Buli muntu ku nsi alina omulimu ogwamutonza. Oyo Muganda ogw'oliraaya You say anything. There are 4 things.
to use it to store things that will help you get into the world. The mindset is a film. That's why David says, so that they will lose the power that is in the mindset. That's why he creates a phone. He puts images. You start watching. You start watching. You watch. You scroll. TikTok. Scroll. WhatsApp. You start. You scroll all things against you. Your eyes are pointing. When you think you are having fun, they bless things for you. And bless them for you. Was it the spirit? Was it your pastor? Was it God? You know that people who should be what they are looking for you to watch. They know that in you there is something you put in that your mindset is captured. Do you know that the prayer the phone? You want to speak to them when there are many things that are stored in their mindset. I don't know if you bring me back. And I don't know your heart. Previously, pastor gave a pastor and was at other time and I met a pastor in Kampala. And he told me that because people in the heart and their hearts are evil. People have evil hearts. But what was the cause? Divine. Number 4. The most important thing in your life that you don't see is the work God is doing in your life. But if I say to inside sight. If you say that God has spoken, you have to question him. Why have you called? The person has given he gives you to enter Moses. When he called Moses, when I'm talking about mandate. So I have to when he called Moses, he told him that I've seen the bone of my baby, the son, but I want to be from the one single
from the one side that the recruiter will from us made and what goes from to you that we say where has come to the exchange money open to the tears because he uses your population go and pay and answer to the tribe which God has sent you. Yes, praise that when you come back and you press it in God, I want to take care of the development to keep all questions. So we show every question is how each other to be able to so we make that one is wrong. We don't come here. We have even a mandate. It's what we got so Abraham, he told the from you. Great nation. Now I thought I want you to take care of my whole national I want to make a nation which bring nation to be and he gave him his while God taught the Father that the right of the kingdom of God. They are willing to go to heaven. kama akuona sebo tala nabadde nzijanga ntambula mbadde n'emikolo waggulu ey'ekazo n'ensanga munnange omutte bwe twazirwana ku luguudo lw'entebe olwo yanjagaliza omukisa ogw'okuyitako mu kifo kino nja kusaba omukyalo yayimire mukubireko mu ngalo atantimaye yantegeezezaako okugiri egenda okuba mu kifo kino negamba nja kuwaguza mu ssaawa eyo ezisembayo era n'entuuka sebo taata waffe naawe nkwebaza olw'okutusumba obulungi era sebo naawe kino ekirabo kikyo ne maama waffe munange webale kunjagaliza ekirabo kino naawe kikyo nsaba basebo ne banyala njagala kuva waggulu nga mbasaba munsalireko katonda yeyongera okunwanira era beereko byakola
wandyagadde empeereza efaanagana bweti ekutuukeko. Olukuŋŋaano lwaffe olwaweeteeketeeke ebigendererwa byaffe tulina ebigendererwa bisatu. Ekisooka twagala okulaba ng'abantu oba nga kkanisa eddayo ku drawing board okutandika okumanya Katonda omutuufu. Ebiseera ebisinga kkanisa yawaba tekyasinzanga Katonda lwayagala, tekyasabanga Katonda lwayagala. Kati ekigendererwa kyaffe okukola olukuŋŋaano okubeera nga tuzza abantu okubeera nga banoonya Katonda nga lwe kigwanidde. Ensonga ey'okubiri kwe kubanga tulaba nti tutuuka mu ggwanga oba mu mawanga ag'enjawulo nga tutegeeza abantu obwakabaka bwa Katonda. Twagala okugolokosa abantu basobole okubeera nga bategeera Katonda mu ngeri ez'enjawulo. Ekyokulabirako nza okugamba nti vision yaffe kwe kubeera nti tukomyawo tukisimbako nnyo essira. Yafola tukola enkuŋŋaana bwe ziti nga tuteekateeka emitima gy'abantu, enkolagana eyo ebeere ng'ekomawo eri abantu ne Katonda. Bakola ebiraga nti tebakyasinza kwe kuba nti bawaba mu kubulwa okumanya nga ki. Kati omuntu bwe tuba nga twogera ku kusinza, Katonda alina enkola gy'ayagala abantu bwe bamusinzeemu, nga bwe yayogera mu kitabo kya Yokaana essuula ey'okuna atandikira ku linnya olw'abiri n'agamba nti nnoonya abansinza nga bansinza mu mazima ne mu mwoyo. Jjukira ffenna tusinza, naye waliwo abamusinza nga tebamusinza mu mazima ne mu mwoyo. Kaakati ffe tugezaako okubalaga nti bannange ensinza ey'amazima y'eno. Ekyokulabirako abantu abasinga basinza Katonda nga tebabikkuliddwa. Kati tubalaga nti Katonda tumusinza tumubikkuliddwa. Kati kyekyo kye tulaga nti okusinza mu mazima ne mu mwoyo. Tamale Joseph Gemanya. Ntandika nayo nkolamu yange nsanyuse gwandaba. Njagala kwogera katono nnyo ku bufunze ku mulembe gwe tulimu n'obubi obugulimu naye nga butagetinza omwana w'omuntu okuzikirira. Ate ng'ekizibu nti ffe tetumanyi ebintu ebitunyumirwa biringa ebituwoomera biringa ebisanyusa naye nga bitta obulamu bwaffe obw'omunda, bitta amagenda gaffe, bitta n'emirimu emirungi Mukama gy'akola. Omuntu ku bulamu bwe alina kye bayita emiryango. Egimu ku miryango ge maaso. Amaaso g'okiraba ng'ekintu kikuyamba okulaba naye mulyango oguyingiza munda. Munda eyo bw'oyingizaayo waliwo ebintu bye tufiidinga. Bw'obiriisa obubi byonooneka, bwe byonooneka obulamu bwo bunooneka. Bw'obiriisa obulungi era obulamu bwo bubeera bulungi. Ekimu ku byo y'endowooza, ekyokubiri gwe mutima gwo. Omutima gwe etterekero ly'ebintu bye tufuna. Endowooza mututuuze ebintu bya bulijjo bye tukola. Kati endowooza yo amaaso kikulu nnyo by'olaba. Njogedde nga tuli targeted by amasimu. Essimu eyo gy'olina maanyi ga nsi yonna. Ensi yonna bagikuŋŋaanya eri mu kasimu k'okutaako ka smartphone. Kati olw'okassaako data wa 5 wa 1000 oba ofunye obusobozi obutegeera ensi yonna obiwaayo n'obulungi bwayo. Tuli mu mulembe gw'okulwana okwawula kiki ennaalaba ne kye siirabe kubanga by'oyingiza byonoona endowooza yo. Ate endowooza yo yesalawo ky'okola, yesalawo eddiini gy'okkiriza, yesalawo oba osaba, yesalawo oba oyagala oba okyawa. Kati tuba essimu eyo efuuse ekintu eky'okwegendereza. Weebuuze nagigula naye nze njyagalako ki? Oteekeddwa okulaba ky'ogyetaagako. Si byonna ebigirimu nti obyetaaga. Si buli app egirimu nti ogyetaaga. Naye gwe ng'omukkiriza ng'omuntu alina amagenda oteekeddwa okumanya kiki enjagalako ku mutimbagano gwayo. Kubanga yo bw'ogigulawo bw'oti ekulaga ensi yonna disco eri okwo. Abeeyambudde, abeetunda baava ku makubo kati badde okwo. Kati njagala kubeera lero nti tuli mu mulembe ng'abaana baffe bafudde lw'amasimu. Ng'omuzadde ogula essimu noga nti omwana omwagala n'omuwa essimu n'oteekako data naye ng'omuwadde ensi yonna mu ngalo. Talina maanyi gagikontrolinga, talina maanyi gagamba nti sijja kuwona mu kapulaasi kali ng'endenda mu bisingako awo. Tagalina. Amaka mangi gafudde. Abaami bakyusizze bye beegomba bye bayaanya mu bufumbo ne mu kitanda. Amaka mangi gafudde. Love zingi ziweddewo. Marriage is breaking. Weebuuza lwaki naye essimu yafuuka omwami fuuka omukyala. Obulamu bw'okusaba bwafa. Omuntu oluzuka bw'oti zugera ku ssimu yakwebasiza. Obulamu bw'okusiiba, obulamu bw'okusoma Bayibuli bwafa. Olw'ensonga eyo kwesa omukisa guno gwali ku mukutu guno olwali ku TV ng'ondaba eyaffe Ŋŋanzi.
mukama akumpeera okisa. Tusome ekyawandiikibwa okusinziira ku mutwe gwe tubadde okolwadde gamba nti musabe nnyo musobole okuwangula ebiri mu mulembe guno n'okusobola okuyimirira mu kiddako mukama waffe ng'akomyewo. Okusaba ennyo n'okwekuuma n'okwegendereza biki byolaba ne byowulira bijja kutuyamba nnyo. Nkusabidde nange neesabira tusobole okuyita mu mulembe guno nga tukyanyumizizza Katonda, nga tukyamwagala ate nga tutwaliddwa n'okwadde okutwalibwa. Mukama wampe nnyo omukisa. Tandike. Amanya gange nze Dumba Jivan nga ndi mutume olw'ekisa kya Katonda obuweereza Gateway Ministries, ekifo kino prayer center yaffe y'abaweereza eyitibwa Mountain Holy Prayer Center esangibwa e Bwaise. Obuweereza bwaffe Gateway Ministries buyina etufull mandate okuteekateeka ekkanisa ku lw'okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo, then ekyokubiri okugaziya obwakabaka mu kuteekateeka ekkanisa mututeekerateekera ekkanisa nga tuyita mu lukuŋŋaana olwaweeteeketeeke mpozi n'enkuŋŋaana eza back to the drawing board okubanga tusomesa abaweereza okukola nga Katonda bw'ayagala kubanga obudde buweddeyo Mukama waffe anaatera okudda. Ensonga ey'abasumba abalumagana, ensonga y'abasumba abalwanagana, ku lwange tekola makulu olw'ensonga nti nga ekkanisa tulina okubeera nga tuli focus tutegere nti omulabe yaani. Waliwo entalo za mirundi ebiri, waliwo entalo eziba main ne diversionary battles. Entalo zino eziba diversion ezitujja ku mulamwa naye mu kifo ky'okulwana olutalo olukulu olw'okulwanisa omubi oyo agezaako okutulemesa okukola okwagala kwa Katonda. Kati bwe tudda mu ntalo endala, entalo ezireeta okuneneŋŋana mu makati g'abasumba, those are diversionary battles, ziba ntalo ezitujja ku mulamwa. Kati era naso oluusi zinnyonnyola obukulu n'obuto oba omuntu ayenyigidde mu ntalo ezo. Omuntu wabanga mukulu mu mwoyo talwana ntalo, lwaki ayawula ebyomuwendo bitali bya muwendo, naye ezo entalo ezo oluusi ziva kuba ng'abantu bakyali bato mu mwoyo. Olukuŋŋaana luno luteekeddwa luyitibwa weeteeketeeke, tuteekateeka kanisa ku lw'okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Omulamwa gw'omwaka guno tubadde tugujja mu Luka 2:36 nga tugamba tuyimirire tusobole okuyimirira mu maaso g'omwana w'omuntu. So tubadde tuteekateeka kanisa okulaba nga tusobola okubeera kwamu kwabo abanaayimirira mu maaso ge nga bala bamudduka abantu nga bamudduka ebitonde binanga nabyo bidduka abantu tuleme okubeekwekamu tusobole okuba nga tuyimirira. Olukuŋŋaana olwo twalutandika dda mabega. Obuweereza buno twankubadde twakabula olukingo omwaka guno naye twali tuli ntebe gye twatandikira nga tuteekateeka ekkanisa. Olukuŋŋaana oluddewo nga lutambula buli mwaka isana annual conference gye tutegeka okuteekateeka gundi Mukama yampita kubeera mukuumi tufuwa kondeere okulabula abantu nti Mukama waffe anaatera okudda. Kati tufuwe kondeere nga tugamba mweteeketeeke Mukama waffe anaatera okudda. Olukuŋŋaana tuluyita weeteeketeeke ne kiba mu buweereza Gateway Ministries.